Entebbe International Airport eri mu kubeera nga ewuuma. Ssaawa wenkoledde story eno nga wabulayo eddakiika ntono nnyo omukulu Dr. Jose Chameleone abeere nga alandinga mu ggwanga erya Uganda. Okuviira ddala olunaku olw'eggulo nakoledde story nti yasimbuddeyo okuva mu ggwanga erya America. Era ne nkugamba wanaaba takoze stop over nnyingi nnyo ajja beera ng'atuuka olunaku olw'eggulo abivamu ekyo ekitaasobose agenda kutuuka ku makya g'olunaku olwaleero. Maama we yamaze dda okubeera ng'asalako actually abantu balinga nga bagenze ku concert. Dr. Jose Chameleone abantu bonna abamuwakanya, abantu bonna abamuzaala wa kasajja k'amaanyi. Yes, kabadde k'amaanyi era kakyali k'amaanyi. So okusinziira nti ne obulwadde bulumidde ebbanga eriwerako ddala, wano yamalawo ennaku zaali mmeka? Wano yamalawo wiiki ng'emu. Yes, wano yamalawo wiiki ng'emu obulwadde oluvannyuma lw'okumugwira ebyaddala. Then after 1 week, wiiki ey'okubiri ne bamuddusa. Juliet Zawedde n'asalawo okubeera nga amuyita amujjanjabire mu America. Juliet Zawedde si mukazi we, si girlfriend we. Tebavangayo kuteekawo mbeera yonna oba clarifyinga mbeera ki gye bakwasaganyaamu. Just tukitwala nti na mukwano gwe. Ate kigambibwa mbu waliwo emmotoka gy'amuwadde. Bino bikyali mu lugambo. Mbwe emmotoka yo bagishiipinze dda okujja wano mu ggwanga erya Uganda. Bwe yamuweereddeko n'ekirabo eky'emmotoka oluvannyuma lw'okumujjanjaba. Emmotoka gye ndabyeko ekika wenneeba nga kyekyo mu kika kya cross country. Abamanyi cross country, Benz cross country. Yes, gye ndabyeko okusinziira mu biri mu ŋŋambo. Simanyi oba kika kyekyo oba ekirabo kya mmotoka naye nga kika kirala, naye okusinziira ku ŋŋambo nti Juliet Zawedde amuweereddeko ekirabo eky'emmotoka oluvannyuma lw'okumujjanjaba n'okumuaccommodatinga ovanga ku muntu okumala emyezi 4. Nakuyita takulinaako Luganda, tali si boyfriend wo siki, just nga mukwano gwe nakuyita nakujjanjaba mu America, nakuteeka mu transport nakutwala nga toli weka, ne muganda wo namutwalirako nakujjanjaba okumala emyezi 4. Nga yakuliisa, yakunywesa, yakujjanjaba, obeera we. Yagenda mu ddwaliro bamusiibula mu ddwaliro n'amugamba sooka obeere wano ewaka nga omalirizaayo treatment paka. On top of that n'amala okujjanjaba ate nakuweerako ekirabo ky'emmotoka. Oyo abeera mukwano gwo, batono abali bwe batyo. Kamutereko embeera nga bweri mu kubeera ng'egenda mu maaso wano ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Maama wa Chameleone mulabyewo, abayimbi bangi mbalabyewoko, n'abantu aba bulijjo abayagala Dr. Jose Chameleone mbalabyewoko. Obutambi kambukutereko olaba embeera nga bweyimiridde, naye nga sinabeera nga mbikuterako. Twandiyagadde okwagaliza Badru the Banks happy birthday ennungi wano ku SMX Media. Sobola nnyo okwagaliza birthday kasita oŋŋamba in time. Badru the Banks happy birthday to you. Tukwagaliza ebirungi bingi. Wazaalibwa mu mwezi gwe gumu ne Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. So ate nga nange birthday yange egenda beerayo ku Monday. Kabaka bamuzaala ku Sundays ne banzaala enkeera. Kabaka 13th nze banzaala 14th. So mwenna mbaagaliza birthday ennungi abacelebratinga birthday yammwe mu weekend eya Ssaabasajja Kabaka naye mwajaguliza emyaka 7. Embeera bweti bweyimiridde ku kisaawe ky'ennyonyi. Kino kyekiri ku airport. Oyinza okugamba waliwo concert, banoonya omuntu omu Chameleone. Oyinza okugamba concert Chameleone akomawo leero, naye oyinza okugamba concert tuli mu kibwa abantu bazze luna Chameleone ndiza tuli mu concert. Bomba kimanya okakutte, bomba okakuttaako kaba wemu. Wewe bali kwagala Jose Chameleone. Ate ye muyimbi aliko. Okitegedde.